Wano tuli mu maka ge yazirwanako omwami Yosia Kayuwa nga y'omu ku bazirwanako b'owulira abaleeta gavumenti eno eri mu buyinza. Tuli ku kyalo Mpenja kisangibwa mu ggombolola y'Empenja mu disitulikiti ey'Egomba wakati nga tukutuusaako olugendo olwa tarehe 6. Jjukira nti luno olunaku lwe lwasookerako ddala essasi eryasooka okufuluma era nga bwe tuzze tulaba omugenzi Jeno Eritumwine yasooka okufulumya essasi nga bali e Kabamba n'oluvannyuma olutalo ne lunyinyiitira. Tugenda kwogerako n'omwami Yosia ate naye atuwe ebigambo bye kwebyo bye yalaba katumululire byatugamba. Sebo weyanjulira abatulaba otubuulire ku mboozi y'olutalo lw'Ameenunula. Amanya gange nze Yosia Kayuwa ndi omu ku abeegatta mu ntalo okulwana kubanga nali bwano mu station nkola emirimu gya mwegasingula mwanyi. Olutalo lutandika mpolampola nga abasirikale bajja kiro batambula nze ne ndowooza nti obote yasaza amagezi n'ateeka abasirikale mu nsiko. Kumbi lutalo ddala yagenda mu maaso. Twaliwo omundi gumu nga tutudde mmanga ku dduuka nemunanga w'edduuka ow'ekyalaani ali awo wabbali abantu ne bajja ne batwala ebintu by'omwami oyo nange ne bantwalako kasente ake nalina okugenda okukeera ekyokwetegereza nga babadde bayeekera okuba olwo ekisula ne lutandika. Wano waliwo enkambi e Bujege Nkole ne wabaawo Jumbi Kaalya Kyeggaliro Kasa nga bayeekera mu masula. Wano bajjangawo nnyo nze nabeerawo wano nnyo nga ndi n'abasirikale ng'omuntu era nagezaako nnyo okusala amagezi okubakwanaganya n'abantu baleme kubatta nnyo okutuuka twakwatagananga nabo tutyo ne babakyusa ne baddayo ne babatwala ne babakyusa. Enkomerero bannaffe abamu ne bafa bangi bayitirivu era nze natuuka okulemererwa ne nvaawo wano ne ŋŋenda mu Kampala ne malayo emyaka 2 nga olutalo lunemeredde. Ebintu byange nali musajja ng'anyina edduuka sokolo yankwatako n'ateeka mu kkomera n'antwala empigi eyo n'agala okutuba twali ne faaza bwete Mukama n'atuyamba ne tubona ne tukomawo wano. Naye kyensinza okwewunya mu gavumenti eno atali Museven nti ye mukyamu naye abantu baawo akantu okutuwa. Mwami Yosia nga tetunnagendaawo olutalo nga luwedde embeera ki eyaliwo oluvannyuma lw'olutalo ogambye wadduka n'ogenda e Kampala embeera ng'eteredde tubuulire ekyaliwo oluvannyuma lw'olutalo bwe bantu bwe baamala okuwamba nga ndi Kampala nakomawo wano abantu bagenda nga badda mpolampola ne tutandika okunoonya obuwanga mu nsiko eyo ne tubuzirika lewe twabuzirika webali ne tugenda nga tutambula mpolampola bwenti okutuuka mu pulezidenti yagamba nti ntaddewo ssente ez'abazirwanako zibayambe. Essente ezo abamu baazifuna abamu tebazifuna. Ate nenja nfuna omukisa omulala emyaka gwe sikyajjukira bulungi ebiwandiiko mbiyina wano n'atuyita tumukyalire twali abantu nga yayita mpigi yonna guleta mpigi otyo netugenda abantu nga 8 n'atugamba mudde eka nyonyola engeri gyetwayita mu bizibu nga bwe yabiraba ate n'agamba nange nali nkesesa okukola olutalo okutandikira emawokota awo nwanireko eno naye omuntu natuma yayita Empenja n'alaba nga wabi nnyo naye Empenja ne Katonga bakuliira muddeyo muwandiika ebiwandiiko mbaliire nesente njozisaawo era ebiwandiiko ebyo byennyinawo empandiika y'ebiwandiiko ngeraga nti ddala sente yazisaawo tetwazifuna. Enteekateeka eyo ebbanga eryo lyali mu bbanga ki we yabayitira n'enteekateeka eyo wayisewo bbanga ki bukyanga zino zaali 15 okuwandiika ekiwandiiko ekyo kati okuva 2015 tolinaayo wadde ekikumi sirina n'ekikumi kinali ku bintu ebyo. Omulanga kigwokubira President Museven pakati yaliwo okutembeeta enteekateeka enesobola. Omulanga gwenkubira President nganze bwe mmanyi atuyambe abantu b'Empenja be yayita mu State House n'abagamba muddeyo muwandiike ekiwandiiko mbawese mbaliire ne tuwandiika naye netutafuna ssente. Nsaba atuyambe atutasula ssente zaffe ezo kubanga twafiirwa nnyo. Tweyanziza sebo tweyanze olw'ebigambo ebirungi we bityo. Nze George William Sengendo bwe nti olutalo olwajja lwansiŋŋaana wano sadduka abantu bonna baddukira wano nembanga eyalina emmundu abayeekera bonna bakuŋŋaanyizanga awo emmere mu luggya lwange mwalingamu bambega naye buli omu namubuuzanga bubuuza bwe ntyo nembeera wano nalina ente zange wano era zaalibwa mu lutalo nte 9 zanzigibwako wano naye nali ngezaako okuzigoberera ne baŋŋamba nti togoberera ojja kufa. Awo nakyuka nenkomawo awaka wange abaana bange nembakumaakuma
naye mu budde obwo nga tusula mu nsiko waliwo ekisagaze nemmanga wano mu kibanja kyange nga gye tusula. Abaana batandika buli omu okudduka awaka nensigalawo bwomu ne munnange omukyala gwe nalina nga tusula mu nsiko mu kisagaze eyo. Bwali olumu enkya ne bamuliraanwa wange nga bamulanga obuyeekera bamusiŋŋaana n'ebijanjaalo nga bitwalira abantu be gye baddukira ku kisaawa awo eky'empenja, naye nga ekiri endimulaba kyo kyali kirala. Taata, otegeera ddi nti mutabani wa Frederick ayingidde amagye? Nambeera ki eyaliwo awo we yabulira? Tubulire ku katono. Awo nesiwala nga sikyamulaba, yanjawukanako wano ng'asinziira empenja. Ekkubo lye yakwata saalimanya, nensigala nga ndi awo noonyereza, naye ng'obuufu sibutegeerako n'omunoku. Namala ebbanga simuwuliza. Mu kiseera ekyo kyali kyakasattiro okulya ng'emmundu evuga ku katongo eno. Ebyo byonna awo wakati awo saabitegeera byali ku mukutu awo. Abajaasi abaali ku front awo yajoyiningira mu army ne bamukwatako n'abeera nabo. N'omukulu kennyini yampa information egamba nti omukulu baali naye yeka omukulu Kaguta, era omwana oyo yamubeera ku lusegere n'amukimira n'amazzi okunaaba, ne Ssaabasajja kennyini n'amuwa n'amazzi n'anaaba. Omwana oyo ng'obeesiga obwesigwa bwe bwamubeezesa mu magye ne bamuwanirira mu byafaayo by'omwana oyo nga yeewaddeyo okulwanirira ensi. Nga tufundikira taata, tubulireko embeera eyaliwo ng'olutalo luwedde. Waaliwo ensattira yali nnene nnyo kubanga n'essasi ery'emmundu gye bakozesa ekisusunkule nkirinawo wano eyajja mu buyinza nga ekisusunkule ekyo kikubibwawo kanyanya ku mutalo ogwo nga kwe basinziira bakube kibibi, bakube emityana, emmundu etokotera awo ku lusozi Nsaabwa. Kale twali kwezingula nnyo nga tuwaba wagamba nga amakubo gatubuze, bwetyo mu kutwali awamu ebintu byonna okugenda okubiwumbawumba mu lutalo. Ente zange nga bazitutte 9 nasigaza busa okera enkya. Nale nembonaabona nembeera awo nga sirina buyambi, ne nafuvubira ku mirimu gye nakola, ndi musajja mulimi, nembeera mu bunaku obw'ekitalo. Kale nno nzize mbonaabonamu bwe ntyo ku gavumenti, ate yali etusuubiza okutuyamba abaali mu lutalo olwo, naye sifunangayo nakantu. Kati obubaka obusembayo bwandyagadde okuyisaayo eri bekikwatako naddala abo bewabudamya? Zitutegeeza okusasula ssente ezo, naye nze sifunangayo kantu. Ng'ate oyo kennyini gwe bateekayo mu bukulembeze bazirwanako, amannya yatwalamu agabalala, ssente ne zijjira mu mannya agabalala n'azigabana, naye tuli eno tukuba biwoobe. Ewaawo emboozi y'amenunula g'eggwanga Uganda teggwa malojja. Emboozi yaffe bwetyo bwegenze nga tukomekkereza ne Muzeeyi Sseŋŋendo nga tubuulira ebyaliwo, okunyigirizibwa kwe yayitamu, ebyamusuubizibwa ne bitatuukirizibwa nga naawe w'omwewuliriddeko. Bwetyo emboozi yaffe bwegenze. Tukwebaza munnaffe azaagigoberera okuva lwe twatandika okutuusa ekiseera kino nga tugifundikidde. Mbadde omuweereza wa Annette Namatovu nga mbadde ne munnange Kizza Peter abaddewo emabega wa kamera okutuusaako ebifaananyi byonna by'ozze olaba. Nkwagaliza ekiro ekirungi, Mukama akukuume.